Maama agambibwa okutemula abaana be babiri ebbonga mu ggombolola y'e Makindye akwatiddwa poliisi. Akwatiddwa ye Namayo Dorothy ow'emyaka 43 munnansi wa Kenya, era kigambibwa nti ono afumisa abaana be 5 ebiso, 2 ne bafa ate 3 ne baddusibwa mu ddwaliro nga taasulewo taasiibewo yali ku mimwa. Taata akola ki? Atugga maama. Kati be yayise baneba nabo ne batya. Egaffe tesobola ayingira mu kikomera ky'omuntu kubanga buli omu abeera n'ebintu by'osanga alina ekyokweyinda kye, ayinza okukola kiba obusungu obungi ate nakola ki? Nakuggyako obulamu. So bo ne batya okuyingira tebaatuuseeyo. Kati we byagweredde omusajja olw'obusungu obungi ye n'afulumamu n'akola ki? N'agenda nga bulijjo. Naye omukwe teyakomyewo. Kati mu butakomawo awo omukazi ate yafunidde obusungu okulaba nti asanyawo abaana be. Kigambibwa nti omukozi w'awaka awulidde abaana bakaaba nga balaajana ku ssaawa nga 10 ez'ekiro ekikeesa olwaleero, era agenza okutuuka mu kisenge kyabwe nga 2 bafudde ate 3 nga balaajana, so nga ne maama oluvannyuma lw'okutemula abaana be yeefumisa ebiso. Babate biwala ttaka naye abamu bo bafu, abasatu bafu bawedde mu dda kapuuti. Naye omukazi obusungu bw'alina buzibu nnyo, n'emmotoka abajookezza, emmotoka mpya bakagyeta George. Naye nga lesigwe kusoose nawuliddeko nti naye mabega yagyokyako emmotoka balinamu akantu mu nju omwo akazibuzibu. Mukyala yeefumise naye tafudde, akyali mulamu. Naye nga abaana 2 bo bafudde. Omwana omulala afiiridde ensami hospital kuba tumugye ku wenzi ne bamutwala. Poliisi ekoze omulimu gw'amaanyi kubanga egezezaako okuleeta ambulance. Abaana abafudde ye Khadija Daisy ow'emyaka 14, Howard Alena ow'emyaka 7 ng'ono afiiridde mu ddwaliro Ensambya gy'abadde addusiddwa okujjanjabibwa. Abalala 3 okuli ow'emyaka 13, 8 ne 5 basigadde n'ebisago eby'amaanyi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luka Oyesigire agambye nti Namayo akuumibwa abasirikale baabwe mu ddwaliro e Mulago gyali mu kufunira obujjanjabi. N'abasanja g'ebiso naye n'agezaako okujja mu bulamu bw'ensi, wabula tusobodde omusanga ng'akyali mu obulamu era n'atwalibwa wano mu ddwaliro e Mulago gyali mukuumibwa poliisi nga bw'afuna obujjanjabi. Oyesigire agamba nti omukwate bw'anaafunamu olungubanguba wa kuvunaanibwa emisango egiwerako. Ekituufu ddala ekiviiriddeko ono okutemula abaana be tekinnategeerekeka, kyokka nga kiteeberezebwa tikyekuusa ku butabanguko mu maka anti n'emmotoka y'omusajja we agiteekedde omuliro yonna n'etetta. Ne ku bye twakazuulako ebitono wategeeza okuba nti wabaddewo obutabanguko omugana amaka nga ge gaviiriddeko omukyalo ono gezaako okutta abaana be n'okutta abalala naye gezaako okujja mu bulamu bw'ensi. So obutabanguko obubadde mu maka tujja kweyongera obwennyonnyola ennyo nga tumaze okufuna statement y'omwami naddala taata w'abaana bano. Emirambo gy'abato gitwaliddwa ku ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.